zigenda kuba nga giweze emyaka 23 bukyanga omukulu gwe bayita Herman Basudde Ssalongo omugave atufaako. Kati ngenda kuba nga nkujjukizaako biki ebyaliwo nga 10 omwezi ogw'omukaaga 1997 Herman Basudde ebitini byo ebyasobola okuba nga bitambula n'abangi abagamba nti Herman Basudde nti mwalimu ecupa ogenda kuba nga owulira byonna bisobola okuba nga bitambula. Zaali nga 9 omwezi ogw'omukaaga 1997 omukulu Herman Basudde yali ayina ekivvulu saidi z'e Rwanda era ng'ekivvulu ekyo kyali mu bayitayo Nyamirambo Stadium kyasobola okuba nga kitambula era nga n'okulembeze w'eggwanga ow'e Rwanda omukulu Major General Paul Kagame yasobola okuba nga akyota buliro. Embeera nga esobola okuba nga etambula basobola okuba nga bawa Herman Basudde akasente akawerera ddala olunaku olwo ku kivvulu kyasobola okuba nga akuba. Oyinza okwebuuza e Rwanda ate kyali kitya? Paulo Kagame nti wano mu Uganda mbimanyi byonna ebyasobola okuba nga bitambula oluganda alumanyidde ddala. Yasobola okuba nga agirako enkofiira omusajja Herman Basudde era yasobola okuba nga yeesitula n'amuwa n'akasente wadde nga n'ebbaasa yasobola okuba nga agimuwadde yasobola okuba nga ezitowerera ddala. Nkujjira nga 9 omwezi ogw'omukaaga 1997 nga 10 olunaku olwali lwe tuliko 97 Herman Basudde nga avudde saidi z'e Rwanda embeera nga yasobola okuba nga etambula yakomerawo mu maka ge saidi geggaba ewa mukyala w'omukulu gwe bayita Aisha Nakito. Awo nno yasobola okuba nga atambuliza ensonga zonna ne bitambula ng'okutambulako omunywanyi waffe Herman Basudde yasobola okuba nga atambulamu ebigere nga 536 n'asobola okuba nga yayolekera ew'omukyala namba 2 gwe bayita Jenny Basirika gwe nakutegeezaako oli mu kayimba wasanji yamukuba akayimba ako. Yasobola okuba nga yamusanga n'amubuuza yamusanga ali mu kitabo nno ng'asoma yali ayisa mu luyimba lwe yali amuwandiikidde nga bw'omanyi nti omukyalo yali muyimbi era budde bonna nja mumuleetera omukyalo Jenny Basirika atubulira embeera nga bwesodde okuba nga etambula wadde ng'olunaku olwaleera muyinawo katini nnyo ng'atubulya ku mbeera nga bwasodde okuba nga agisanga. Omukyalo ono ayongerako n'ategeeza nti Basudde yamugamba ekigambo kimu n'agamba nti nga sikusanze ng'oli mu kitabo wali badde okagwako saagala mbaleke nga muli bubi. Herman Basudde amutegeeza wabula omukyala gwe bayita Jenny Basirika amugamba n'embeera gy'olimu akadde kano nga sigitegeera nga teweetegeera bulungi. N'agamba nti nyina banywanyi bange be natumye emmotoka ne badde tebannagireeta. Emmotoka eno gye tuyita ey'olumbe yasobola okuba nga emutta ng'ali wa mukyala gwe bayita Jenny Basirika. Ayongerako n'amutegeeza n'amugamba nno olunaku olwali tulinawo kapata ewaka ewa Aisha Nakito jangu ojja kukolera eno ojja kuba nga oli eno gy'ojja okuba nga oliira akamere ku pate gisobodde okuba nga tuteekawo ku lunaku olwo nga 10 embeera yasobola okuba nga etambula. Nkunyumiza ki? Era omukyala Jenny Basirika asobola okuba nga ayongerako n'ategeeza nti Herman Basudde yamutegeeza nti era akakanyama kaffe kali ak'okusaza bakayita akabizi n'akamuteerako bwe baamaliriza mpola mpola nga batambula kwe kuddayo omukyala gwe bayita Aisha Nakito ewali pate nga yali akayingira mu nju. Awo nno emmotoka ey'olumbe Land Cruiser kamyanso yali yakatuuka nga bagireese be yali agitumye era yasobola okuba nga afuluma mu nju. Omukulu gwe bayita Herman Basudde yayita bakyala be n'abategeeza banywanyi mujje kumulaba omugole omupya gwe tufunye lwe lwali olumbe. Nkunyumiza ki? Embeera nga yasobola okuba nga etambula pate yatambulira ddala. Banywanyi be bonna abasobola okuba nga bakitambuza baganda be bonna abasobola okuba nga bakitambuza olunaku olwo. Nkujjukizaako Herman Basudde yali alina okuba nga ajja ebubondo olw'embeera nti yali alina okuleeta muzeeyi we muzeeyi Elia Katende olw'embeera nti muzeeyi Elia Katende obudde obwo yali yalwala ng'ali baamuleetako mu Kampala n'embeera yasobola okuba nga ebulaabula kwe kuba nga yasaba bamuzeeyo era nga Basudde yamwebaza okuba nti yali amujjanjaba ennyo n'agamba kasembere waka ng'alaba embeera esobodde okuba nga egaana. Ku lunaku olwo baali balina okusitula okujja ebubondo okuleeta eddagala nga pate eyo gijjukira bulungi nnyo. Pate tukyali nga 10 omwezi ogw'omukaaga 1997 zaali ziwera ssaawa 5 ez'ekiro. Wulira embaga ng'omukulu Herman Basudde yasobola okuba nga asiibula mukyala we omukyala gwe bayita Aisha Nakito. Yasooka mugamba n'amutegeeza tetugenda ffenna. Aisha Nakito n'amutegeeza nze nkooye wabula nze nkooye genda n'abaana. Basudde kwe kumuddako n'amutegeeza eronde essengende nzeka. Kumbe ndowooza oba yali akitegedde nga lwe lunaku olusemba abasiibula bonna
awo nno n'ateekamu abaana wabula kyasobola okuba ate nga amutegeeza amani Basudde Aisha Nakitto yategeezezza yamugamba nti mpeereza akasigala kange yali awomerwa akasigala ng'alinga munywanyi waffe afande Kasire Gwanga ng'akasigale kamuwomera awo nno kwe kusobola okuba ate nga batandika ebbala mu mbeera asobola okuba ate nga bakyaliwo Aisha Nakitto yamutegeeza ne lwaki mulamu seeru si yakuvuze ndaba oli mukoowukoowu Basudde kwegamba eno mmotoka yange empya kangivuge Serunjo jajja kunvuga amadda ne basobola okuba ate nga basimbula we basimbula okuba eggaba basimbudde essaawa 5 paka bayingidde Kibuye bayitawo ku Bristol yasobola okuba ate nga alaba munywanyi we obudde obwo omukulu ono gwe bayita Bisegerwa yazaala omukyala gwe bayita Sophie Nantongo nannyini Haperandi obudde obwo erinaanyaawo ekibye ku roundabout abategeerawo obulungi abo ku Haperandi bayimbi bannya abasodde okuba tebakolerawo bannaffe aba Eagles Production ne batandikira ne Fred Maisel 1979 awo bwe batandika okuba ate nga batambuliza ekintu rehearsals zaabwe abakola kibiina kya Kabuladda we bakolanga rehearsals era ng'omukulu Bisegerwa asobola okuba ate nga amusibula kumbe yali amusibula olusemba nga bavudde Ekibuye bagivuga paka Nateete waliwo bayita ku Bristol ow'omukulu gwe bayita Goloba nannyini Bristol awo nno naye yamubuuzaako kumbe nti nga amusibula paka nga tuyingidde bayita Erukaya awo ne wali Kanaaluzaala omukulu Salunjo gye yantegeeza embeera nga basobola okuba ate ng'etambula kigambibwa mbu waliwo ekivulu ky'omukulu gwe bayita Fred Sebaale bayitanga Zebra Associates baali balinawo ekivulu banywanyi baabwe n'ababuuzaako embeera yasobola okuba ate ng'etambula kwe kuvaawo ate abala bantegeeza eti waliwo embeera yasobola okuba ate ng'etabukamu era n'ebikonde byali bivuddeyo nga Basudde waliwo yasobola okuba ate nga mumanyiira kwe kuba ate nga givuga supiidi nnyo mu mbeera nga yasobola okuba ate ng'etambula tuvuga paka Lukaya tuvudde Lukaya awo nno tuyingira we bayita e Kabaale Bugonze budde bwa kiro nga bayingidde mu koona erya Kabaale Bugonze lwe lunaku olwo olwali olw'enzikiza embeera yasobola okuba ate ng'etambula Amani Basudde kwe kufiira ng'ayingidde koona yasobola okuba ate ng'emmotoka y'amatooke ya loole nga bw'omanyi nti bw'oba ovuga ekkubo bamukubamu amataala nga gali fuulu Amani Basudde ng'ali mu mmotoka Land Cruiser mpya yali muzigo nga tewali muyimbi n'omu agiyina abagagga baali baziyina naye ng'omuyimbi eyasookera ddala ogikuba yali Amani Basudde Kabaale Bugonze awo ng'omusajja amukubyemu amataala n'asobola okuba ate nga yava ku kkubo kwe kuba ate nga yanoonya akataka mu mbeera eyo ekkubo emmotoka asobola okuba ate nga yeekyusa nedda ku luguudo oludda e Kampala era emmotoka eno yasobola okuba ate nga Land Cruiser yamukanyuga wabuweeru Amani Basudde era n'emugwira abaasigala mu mmotoka babinyumyanga lutabaalo be baliwa bo abagamba nti mwalimu ecupa sooka owulire munywanyi waffe ng'ategeeza temwalimu ecupa wadde n'akamu abagamba nti mwalimu ecupa temwalimu ecupa wadde n'aka mu mbeera nga yosobola okuba ate ng'etambula katutandikire wane wa Amani Basudde atunyumize ku mutabani we njije nkubuulire Amani Basudde ekigambo kiyasembayo okuba ate nga afulumya abali mu mmotoka bategeeza yagamba omusajja kikyankoze kyekyasembayo mama wa Amani Basudde wuno kale sobola kumwerabira ye ng'omuntu siina na kulonda muntu oba kino wabula ye sobola kumwerabira embeera ze zonna ze yalimu bwe yali yeeyisa n'okutuusa lwe yagenda era n'asigala ku mwoyo okutuusa kaakati Okay maama akadde kano embeera nga bwetambula abantu bangi baagala Basudde waliwo abantu bangi bazze ne bafuna kasente nga bamanyi balina bye bayamba abantu abo oyinza kuboogerako ki abakozesa erinnya lya mutabani wo ne bamulyamu akasente abantu abo batunuulire kubanga nze siina buyinza busabira muntu bubi siina buyinza bumukolimira kaakati batunuulire neŋŋa nti abo nabo bwe batyo bwe baagala kati kye balabye egy'okufunamu ssente naye nga ndaba kiba si kituufu maama kati ninyo nga tuzeeko emabega omwana ono Basudde ng'akula embeera yali etya ng'abaana abalala naye wayinza okubaawo ekyenjawulo tewali
waliwo nanti akagundi nga kayimba akabuddu waliwo akantu kenalondo nanga nayimba buto okuvanga ne mama ng'akyajjukira ate munne abaana bato naawo bamanyi bw'omuyimbira n'okuba mu ngalo n'asanyuka waliwo omwana bw'aba omugezi ategeera mangu ebintu mu mutwe tebimuvaamu ekitegeeza wamanyirawo nti ajja kuyimba wayimbanga n'olabanga musanyufu n'asanyuka naye munnange olaba abaana bato bwaweza emyaka 2 3 naddala 3 kiba kizibu okwerabira ekintu ky'omukozi akula okutuuka gyendi ng'akimanyi obwongo bw'abato bukwata nnyo kati maama kayimba kyakabasudde kosinga okwagala waliwo akakwata mu babiro zonna nze zinsanyusa buli lwayimba alinga zinsanyusa ne leero nziwuliriza nga nti ye yayimba bulungi ndowooza embeera ogiwulira abamu ku baali mu kabenje abali mu motoka Land Cruiser mwalimu omukulu gwe bayita Mbalire Kateeteeyi waliwo omukulu gwe bayita Serunjoji Busula Sylvester waliwo omukyala gwe bayita Fiona Nakaiza yali mukyala wa Mbalire waliwo omwana gwe bayita Victor yalina emyaka 3 wuuno atunyumiza muwala wa Herman Basudde obudde obwo yalina emyaka 3 ne kati mukyala akulidde ddala bampita Victor Basudde Nankinga muwala w'omugenzi Herman Basudde obulamu bugamba butya bulamu si bubi pozi obwammwe waliko mu mmotoka embeera eyo kyagijjukira walina myaka emeka nalina emyaka 3 kikyojjukira naye buli kimu mbeera nkijjukira oyinza okutubulya kati nga biwanvu emboozi eyo mpanvu nnyo emboozi kati ninye gimenye lwansonga nagiraba kuva ku ntandikwa kuviira ddala waka ne tutambula paka bwe twafunira akabenje nyinza obutagirambulula naye ngimanyi walina emyaka emeka nalina emyaka 3 mu mmotoka baani abalimu twalimu nga tuwera mwalimu basenga bange nalimu ne taata wange oyo Serunjoji ne kitange n'abantu abalala be yali ayimba nabo bali mu mmotoka embeera eyo yalina emyaka 3 abagirimu kati wuuno omunywanyi waffe gwe bayita Tonde Serunjoji omukulu gwe bayita Serunjoji eyali mu mmotoka abagamba nti mwalimu ecupa muwulire bino bikome kati temwalimu cupa wadde naaka yasi yali accident embeera basobola okuba ate ng'etambula sooka owulire nagirabako kuba nze nali ndiko gyendi enda okudda wakanga weeri eggaba braza naŋŋamba ndeese gadi yiyo nenvugamu nensimbulaawo nengenda paka kansanga nenkomawo nga gadi nungi nnyo yes kati awo nemwolokera olw'emasaka netwolekera twali tujja kulaba ku muzeeyi waffe kuba muzeeyi waffe yali yalwala nga tumulambulako buli kaseera okyetaagisiriza era yali mulwadde nga bulwadde obumuluma busuubirwa era okumutwala era nzijukira waayita emyezi 2 nga Basudde afudde ne muzeeyi n'afa embeera eyo mutuuse muvudde ku bulisite nateete mbalengera mutuuse erukaya embeera y'erukaya yali etya embeera y'erukaya yali yakunyumyamu kuba twasangawo ba Fred Sebbale yali akirina ekibiina kye nga bakita Zebra Associated Singers ekivulu yali nakitto nga twasanga bakubandongo ne tuyimbya ne tuwayamu tusiibuligana ne tweyongerayo oba mutuuka wano Kabaale Bugonzi Mukama nga alina byeyateeseteese situasukkawo bano abagamba nti mwalimu ecupa bituufu oba ebintu ebyo nze mbyewuunya bwewuunya ababyogera kuba nange nabiwulira nti ecupa yagwa eri mu bigere agenda okulinnya buleki nga wali ecupa eyagiraba gwe simanyi kuba nze mu mmotoka nalimu kati yalaba ecupa eyo ate oba yali Masaka oba yali ludda wa sijjukira simanyi we yagirabira mu mbeera yatambulamu abaawonamu nze omu kubaawonawo noono muwala Nankinga noyo Nankinga Fred Mbalire yawona afudde luvannyuma bulwadde Busulwa yawona mwanyinaze Lucy Mugundi Lester Nabukalu yawona bangi twalinamu dereva waffe yali avuga baasi bamuyita Semwanga kwali ku Masaka kati avuga twalimu abaawona abaafa yali Basudde ne Mukambalire Kateeteeyi bamuyitanga Fiona Nakaiza yafa wayise ennaku nga 7 kati embeera yonna nga bwe yatambula akadde kano tujjukira bingi nnyo nga bitambudde waliwo abantu abasobodde okubayamba ekintu ekyo sijja kugamba nti situfunyeemu
tufunyemu olw'ensonga nti tufunamu nze okufunamu sinyo era naalibadde seetaaga naye ekikulu nti abaana bafunamu. Ndowooza owulidde embeera nga weyazitambula y'omunywanyi oyo gwe bayita Sserunjoje era asobodde okuba ate nga akubira ku muwala wa Herman Basudde, omukyala gwa omuwala bamuyita Nakato Basudde, omu ku balongo ba Herman Basudde, era ategeezezza nti wetwogerera ekivulu ekibadde kirina okubaawo omulundi guno eyasobodde okuba ate nga kisazizaamu olw'embeera ya kalantiini, naye ng'agamba sooka owulire omukyalo ono gwe bayita omulongo Nakato Basudde. Bino tubikola byolwo ffekka wano ku Centenary. Tebakulimba bannange bannabataka bannange ngalamukizza nnyo omugamba mutya gigenda gitya Nakato begityo mbadde bubondo temuziradde okundetera akawunga tomanyi nti tuli mu kalantiini bannabuddu nze nali saamanya nti oli bubondo wadde n'akasimu bannange mbeera ensirika nennamyalo ne tutema ebikata maama ali atya naye yeeri bulungi okay jjajja wabadde bubondo bontegeezezza okay akadde kano buli mwezi gwa mukaaga nga 11 tujjukira tubeera n'ekivvulu kyonna. Yes, omulundi guno gwa kalantiini bannamasaka bategeeza badde beesunze ekivvulu bannange bannamasaka okwetoola kwange nkutuusa gye muli nga nkuyita ku siki bannaye leero tetugenda kuteeka kivvulu naye nga basudde tujja kusigala tumujjukira era ndowooza tugenda kujjala nga 13 n'ababukedi tutuukeko ku malaalo ge kale tumujjukireko bujjulizi naye nga tewagenda kubaawo kivvulu wadde ekya Facebook yembeera omuwala wa Herman Basudde era yeebazizza bonna basodde okuba ate nga babayambyeko mu mbeera ya kalantiini eno. Agamba kalantiini eno abawagira Herman Basudde babayambye nnyo era abeebazizza. Agambye bw'ati kalantiini eyaddewo nnyo naye kyennyumirizaamu ye mbutuufu taata wange era ddala nabbi kuba mweno kalantiini nfunye obuyambi okuva ku mikwano gya taata wange. Emikwano naaligambye nti egyange naye nange ngirabidde ku taata oba nagyo gye ndabidde ku taata kati nfunye obuyambi obumala okusinziira ku bantu okuva ku taata wange yennyini era bwegwa kalantiini omwaka sijja gunyigira nnyo wadde nga sigusanyukidde nnyo kuba sikola naye nga tegukubi mukama waddewo lwa taata wange ye. Okay bannamasaka bubaka kiba oyinza obbalekera Nakato bannamasaka kenyi balekera bannange mweyongere okutulagala ate twekuume nnyo bannange obulwadde gye buli mulimu abagamba nti bannange coronavirus taliyo naye bambi gyali bakubiriza munaabe mu ngalo twongere okwekuuma okwewa distance ate n'okubeera nga tulina okuyiiya omulimu omulala obutaba na mulimu gumu kikisinza okumenya naddala bannayuganda. Kale munteekateeka yo oyinayo ku buyimba obupya kati oba buyimba obupya mbulina nali nteekateeka nakukola vidiyo awo naye munnange nekitasoboka naye nga kijja kusoboka wamudde sooka otumire ab'ebubondo bewalese waka era taata wange Sserunjoji mama wange Saafina Nasizi jjajja wange omukadde omukazi Dimitri Namyalo taata wange mukiibi bonna bannabadde nabaawo babanna bataalizi tinga tulinnyo bambi bongere okwekuuma. Yembeera bwetyo mpola mpola ndowooza obiwulidde emyaka 23 nga tujjukira Herman Basudde wano ku Centenary FM awo Pojjo Bukafeero wagamba tetwabivumbuza ddagala.